Abasiramu mu bitundu by'Entebbe olwaleero bakunganidde ku muzikiti kubayita babiri okusalira awamu Idi Aduha. Akulembeddemu okusala Sheikh Rashid Muyingo wano wasabidde poliisi okukola ekisoboka okumalawo ebikolwa eby'okutta abakazi ebikyase mu kitundu ky'Entebbe. So tuvumirira ne sekuvumirira abantu bonna abenyigidde mu nzoogo era twegattira wamu ne gavumenti ya Uganda ekulembera Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni ne poliisi n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe okulaba nti tulwanyisa ekikolwa ekyo era tuli wamu nabo. Naye tusaba gavumenti etukwatireko nga ffe abakyala batugamba nti batujjamu nabaana. Abakazi mwenda be bakattibwa mu bukambwe mu bitundu eby'Entebbe kyokka nga n'okutuusa kati mpaawo amanyi kigendererwa kyabo ababatta. Babalimu ate era mubamanyi so temutya kutuba mawulire kuba amawulire tubetusobola gwaffe tubeere nti tufeefeeta abantu abo abakozi abagenze bakola ebikolobero ebyo. Mu mbeera eno ey'obunkenke ebitongole bikuumaddembe naddala poliisi bisibye ebirawo n'ebifo eby'enjawulo okutangira ebikolwa bino okuddamu. Abasirikale abalala tubasanze mu maka g'abatuuze nga beetegereza ebigenda mu maaso. Wano mu kibira ky'e Kayirira mu divisioni y'e Katabi awasangibwa omulambo gw'omu ku bakazi abattibwa, poliisi nawe eri bulindaala. Abatuuze be twogeddeko nabo bategeezezza ng'embeera bw'egendeeterera olwa poliisi okubasemberera. Tukisaanyukira ddala ekyo tuwa obukuumi kuba tweraliikira abantu abayitaayita omwo mu kibira. Oyinza okuba ng'okyaba buku olina omulengera n'amala atera ne yeekweka. Kirungi nnyo naye omuba nga mmwe mutewe mukoze mwongeremu nnyo amaanyi kuba kibadde kisusse. Ebikola eby'okutta abakazi ebyatandika mu mwezi ogw'omukaaga mu disitulikiti y'e Wakiso byakafiiramu abakazi 19 mu bitundu eby'Entebbe ne Nansana. Habert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.